omuwaifu awo wennyini oluvannyuma lwa Mado okwawukana n'omuwaifu, Mado yafunye opportunity oba okusinziira ku tiimu Mado oba abantu abamwagala. Mado wenjogerera yafunye omukisa gw'okugenda e Germany, era nga abantu bangi bayogedde ebigambo bingi nti era Mado omuwaifu abadde tamusaana era biki, era ngenda kubeera nga mbikuleetera mu maaso awo, ogenda kubeera nga obyewulirirako, ng'ate oluvannyuma lwa Mado okusinkana oli omwami Salongo wasajja abeera e Germany abadde ayagala nnyo kapo ya Mado n'omuwaifu bambi. Ku luvannyuma lw'abantu abangi okukwatibwako ennaku bamugamba Mado mutwale Germany, Mado mutwale Germany, finally Katonda akikoze. Wasuze otya gwe n'omulungi ampuliriza All Media Kwoli. Subscribe for more updates, like, share and comment. Tuwerabira okunyinga notification bell obenga notified brentoka video empya. Era nabwe kityo ngenda kutandika n'omwami ono Salongo wasajja nga bw'omulaba mu video ne Mado basinkanye nga bakolamu ka TikTok challenge. Omwami ono wasajja yagala nnyo Mado okuva nga akyali Germany, bw'atyo finally yakomyewo e Uganda emabegakaawo ne basinkana ne Mado ne bakolayo ka challenge nga amwebaza okulaga omwaifu omukwano ebitaggwedde bulungi. Omwaifu ne bamupasula omuyimbi Bibizanda yayimba akayimba kannakankaka, bw'atyo n'atwala omwaifu wa Mado. Naye omwami ono ava nakola video ng'agamba abantu bane tusonde emmotoka, tusonde sente tugulire Mado emmotoka omwaifu baleke mutwala, kubanga kiraga nti omwaifu ekyamututte kuba nti Bibizanda yamutadde ku ndabirwamu y'emmotoka, n'agamba nti osanga ekyalesezaawo Mado butaba na mmotoka. Bingi ebyayogeddwa, kasooke nkulageko ka video katono nga Mado alina omwami o Salongo, ate tube nga tweyongerayo mawulire amalala. Banaye mutabani Mado ngasanyisa okulaba ssebo bannange banaye bwe kumpeeza kitiibwa bwe bali kwekanga bannayuganda babaza okusiza n'oddamu n'obalaga omukwano guli ogwaba mukwano nga gukyali mu 18 nga Mado tamanyi nti essaawa yonna bamukyawa, essaawa yonna ending in tears, nti essaawa yonna omusajja omulala amupasulako omwaifu we. Naye nga Mado oluvannyuma yamaze n'aguma n'addako ne ttiimu ye ne boogerako ku live, era njagala obeere nga bawulirako katini ku biki bye baanyumizaamu. Tosobola manya fayini era ayinza ovaayo wafuelinga omuntu omwagala oba omwagala okitegeera. Kati kambagamba amazima nze wange ekituufu adde nkyamwagala okitegeera. Kati wobegattagattamu mpaaka kati olaba nti newavaayo n'agamba nti amusori, newayogera nti amusori, kitegeeza kati nze nyinza obeerawo neŋŋamba ayogedde sori lw'abantu lwakuba balinganga feelings ddala za kiwaani, kitegeeza zifa newaba akomyewo ziba zaafu. Era oba togenda kuddamu okole ebintu wakola kati tumuvinge ono tugume lumu tewali sakola guma lumu taata munnange. Nabwe kityo Mado bw'ati bwe yalumya ejjiiko tadda mabega ekimala jjukira nti okuva emabega omwaifu azze yeekyanga yenyiizanyiiza yeesunguusula nga Mado aguma nga yeegayirira akuba amavi ku ttaka biki. Naye ku luno asazeewo olumu abantu bangi boogera nti omwaifu abasakazi abamu tebamanyi kye baagala, omwaifu otuswaziza nnyo bakadaama, omwaifu era omwaifu omusajja akulaze omukwano akwagalidde omwana wa busajja nga si buli muntu nti asobola okwagala omukyala
yazaalako si buli muntu nti bwakwagala asobola okwagalira omwana wo ne Mado kikyatakulaze Mado akulaze omukwano naye bw'otyo n'osalawo munno n'omuvaamu bw'otyo n'omumalira obudde n'omumenya omutima naye bangi bamugedde batandise n'okumuvuma bubi nnyo era ye agamba nti buli ayogere teri gwe batayogerako Rabarema bamwogerako paka ebyatuuka ne biggwawo ye yaani nabyo bijja kuggwawo kankulageko ebirala ate bigenze mu maaso era ku nsonga ze zimu tetubeere nga tweyongerayo kati ono Biibino ali wakati w'omuwife n'omuhusband ono Biibino waddala kubanga bwe natuukiridde abamu nagezezzaako olw'ensonga relationship eno ennuma that's the fact ennuma tubale tubaagala nnyo nga batunyumira okitegeera baddamu ne batwagazisa love neddamu ne tugwa mu love lwakuba nti bali mu love bangi abeegomba relationship yaabwe nga bwe badde bangi abadde bajjanga kuliko nakaseera we katuuka nga buli muwala agamba lwaki nze tompostinga nange mpostinga ng'omuhusband oba postinga omuwife oba kitegeera naffe tugendeko live ng'omuhusband n'omuwife so relationship yaabwe neefuuka ekyokulabirako eri ffe oba okitegeera neefuuka ekyokulabirako neddamu ne tuteeka mu love neddamu ne tubelievinga nti ebyaddala true love ekyaliyo nti ebyaddala bakadama balina love nti ebyaddala okadama asobola okwaga n'oba toli naye oba okitegeera ne tuddamu ne tugwa mu love olw'ensonga zaabwe ne batwagayisa love nga nawe weegomba okukolako ebintu ebyo baali bakola n'omuntu n'omwana w'abandi naye at this point baagala kwawukana actually balinga abayawukanye kuliko eyabayingiridde sijagamu no kuliko eyabayingiridde naye waliwo embeera etagenda bulungi saagala abantu bano batugaye mbuno bali mu content naddala omuwife saagala tugaye mbuno ali mu content no kubanga bo babiri nga bo omuwife n'omuhusband babadde content nga bajja ku live yaabwe ebaka abantu nga live bagiscreeninga recordinga ne bagiscreeninga recordinga ne bajjamu obuparts obumu ne babutambuza ngero lwa butambula kitegeeza oyo content yekka abadde akola ki abadde amala waba abantu ababiri so sagala omuwife aveyo atwe excuse mbu ndi mu content nadde nkola vibe nadde already live yammwe ebadde vibe oba kitegeera live yammwe ebadde vibe ate kati kubudde buno biri mu kubowalinga era nkimanyi nawe kenyini omuwife toli mu kweyagala oba kitegeera tolina wadde mirembe tolina mirembe respect ogisuula nze nkubuulira mazima baba nga waliwo ekyagenze between you and Mado mutule mu inbox mubyogereko kubanga twali tukimanyi nti mukola live nate kuliko byemwogera mu inbox mu ababiri nekana akaseera mude mu inbox zammwe mwogere oba kitegeera byonna wandibikoze kubanga nkimanyi omuntu okera ku macha najjayo omuntu ng'oyo gayi ng'oyo rasta gwe wajjayo n'oraga mbuno kati yaliko tekitegeeza muno rasta yakwanye eggulo oba yakanye kolo lwoteeka lwamutadde ku gundi kitegeeza nti obadde oyina rasta oyo naye nga at the same time oyina omuhusband okitegeera nti obadde okitinga ku muhusband akasajja katuko kali open gy'oli kakola buli kimu gy'oli naye ng'ate gwe nawe emabega okayitayo noyogera noyo rasta kitegeeza rasta yakutadde ku pressure oba oluusi nga rasta alina byakukolera nga yakutadde ku pressure nga yaganaye kati ebya Mado biveeko kubanga nange wembeera nze nga tweyagala ate bwe ndabanga olina gwotijjisa ku live ate nga nze oluusi nina byenkola ebiri extraordinary nga ate olitabikola kitegeeza mba nja kuteeka ku pressure nkugambe nti munaye kati nange ndaga mu bantu salawo ani gogenda naye olw'ensonga nkoze ABCD naye ndaba sina bwe banteeka kiri kitya kati balina okuba nga bakuteeka ku pressure kubanga nawe okimanyi nti abantu tebagenda kukyanyiriza ekyoyo rasta teri agenda kukyanyiriza olw'ensonga abantu badde bakwagala n'oli bw'okikola bwotyo naba nga wasuddewo Mado n'ogenda n'omurasta oba otulaze mbuno sente love yonna true love tekyaliyo okujjako love etambulira ku sente kubanga fenafena tubadde tumanyi Mado talina sente that's the fact Mado talina sente naye alina omukwano kati bw'okera ku makya n'omulekawo oba otulaze mu relationship love tekyaliyo true love tekyaliyo abula love yonna kalina kutambuliranga ku sente kubanga gwe twandigamye mbuno oli mu kiyumba oli mu kwekolera sente zo toli mu kuyaayaana toli desperate oyina akasenteko just oyagala muntu agenda kukwagala
oba kitegeera ate kati omufunye ate omusuddewo lwakuba ogenze n'oli so biba tebigatta biba biconfusinga oba kitegeera tolina kyogenda kutugamba tolina kyogenda kukeera ku makya gamba ggwanga lwaki waleseewo mu Mado tekiriiwo kubanga Mado sigamba ono wamukutte noono abadde akyogera openire everyday buli live buli kaseera nti yegwe gwalina kikyatakuze Mado akwagalidde omwana omanyi kubako ekintu kyotegera nomanya nti no Kadamu ayagala kino n'okifiirako omuntu akwagalira omwana Mado akwagalidde omwana wo akoze biki buli kimu akikoze that's the fact era bokera ku makya nga obanga waleseewo mu Mado oba otumenye emitima tomenye gwa Mado gokka awala nejaffe ogimenyeddemu abo kitegeera so tula wansi wetereeze mudde mu inbox nga ye mwekwana kubanga nkimanyi ebintu byamwe byasooka nga content ne bifuuka bya ddala ne mugwa mu love temwajugirako ku live wabula mwagendanga mu inbox ne mwogera ebintu ebiri extraordinary ne kati mwina genda mu inbox zammwe mwogere ku bintu bino abo kitegeera actually even now wandi bikoze okay wandigase ku Mado omusajja omulala naye nga omusajja tomujje ku internet nga siwa internet obwenzi ibagamba nti osobola okukola obwenzi omuntu ne butamuluma nga tomulaze oba like bwoba okoze obwenzi oba tolina kulaga bw'otalaga omuntu kimuno kubanga batakimanyi kyesirabyeko tekinnuma naye odidde ku internet kwenyini kwewajja mu Mado ate era kukomezewo n'olaga omulala goza nti bagenda kudamba ku ekitiibwa internet tesobola kuddamu kunyumira tasobola kuddamu kuwa kitiibwa nze nkubulira ne relationship gy'olimu toli musanyufu nga ggwe omanyi kubako ekintu ekikufuula free ng'oli free obadde ne Mado ng'oli free nga mukola buli kimu nga its free kubanga kibadde naturally naye kati kyonna okiwulira muli mu mutima kikutuddemu kikunyiga ate toyagala kukivaamu oba kitegeera Mado akyaliwo akyakwagala oyo osanga lasta gw'oli naye its okay naye wetereeze omuwaifu wetereeze nze nkubuulira kasajja katu ka Mado kakyaliwo kakoze buli kimu kakwagalidde omwana kakwagadde kakutimbye buli wamu mu bwavu bwako kakoze t-shirts mu bwavu bwako kakoze ebintu ebyenjawulo mu bwavu bwako kasajja kattu naye akeera ku makya mbuno okamenye bwoti omutima naffe ba in-laws abo social media tetujja kukkiriza baba tugenda kutebulu obufumbo tebugenda banyumira naffe tuli mukawa amazzi gatukabirako mu Mado gomanye embeera gy'oba otuleseemu omanyi kyoba otukoze obadde otya weetereeze omuwaifu era nawe Mado nkusaba kiganda kyange tuula wansi oyogere n'omukyala mugende mwesortinge mugende mu inbox mwesortinge oyo omukazi akwagala just ayinamu Katonda akamubona kumutereeza mu line bwe kuba kumulimba mulimbe ensi n'eggulu mulimbe mbuno ogenda muzimbira ekizimbe e Uganda mulimbe mbuno ogenda mugulira emmotoka omukazi bamulimba mulimbe oyo Kadamu Pro Max go omuhazi naye nabiraba nagamba nti ono Kadamu Pro Max nabagamba omuwaifu Kadamu Pro Max nabyogera wano mujja kumpita omulanzi naye nti oyo Kadamu Pro Max tusabe nnyo omwana tebamenye omutima kubanga kataata bagenda kukamenya omutima kafe bye bikalimu kati kali mukawa mazika tuli mu kusirisa Mado sirikawo naye nga bijja kuggwa ffenaffe gye tuyo ntusaba tujja kugendako ne mu nsaasi wajjaja kasaniya tojja kugenda gwe omuwaifu n'olw'ensonga eyo nsaba okozesa comment section yatuwa endowooza okusinziira ku butya bw'osanze video kuva gyetandikidde paka gyesembedde okozesa comment section oyisewo kyonna kyonna kiwandiyagadde okuyisawo nange embeerayo nga nzilikinga nziraba mpitamu nenziramu olusawo ne wabeera weetagisiza naye nga nebaza buli abalayo video yange to the end nemulaba obulamu kati mubusikipinze mikwano nsiima nnyo nsiimira ddala nsaba Katonda abayo kyemusinga okwagala mmwe n'abalikinga abasubscribinga abasharinga abangu okulaba buli video gye nteekayo mikwano ndi musiimu simanyi wenyinza kubalaga naye nyongera okujjukiza nti share all channel media subscribe for more updates like share and comment tewanabila okunyiga notification bell obenga notified buli nteekawo video empya